singa ate omulambula ng'embeera esusse we yali komye kyetaaga n'ogikwata ng'obudde bukyali ojja n'olabako munno kubanga kya buntu nga one it's culture nga bannayuganda mu Uganda wonna n'amawanga amalala agali mu Uganda ojja n'olaba ku munno. Yes. Embeera ya Diddy wagiwulira kodi wasooka dde giwulira? Ya nagiwulira ebiseera ebyo actually mbadde nnyo mu bivulu ng'obwongo bulya kwa ndawuno naye nga mbiraba nga biri touching bangi story yo ng'eri touching ate we yavaayo ne kinyongera okunsanyusa nti senga abantu bonna bannayuganda baali bakola nga ye kiba kireeta ensi yaffe okubeera nga kiraga nti emitima gyaffe tuli bantu balamu ate kyeyakola kya Bwakatonda nekinkwatako one nga pastor ate nekinkwatako ng'omuntu atya Mukama era ng'ayagala baganda be neŋŋamba nja kugendayo mulabeko musabire ne ku ssaala. Omusanze mu mbeera ki? Embeera si nnungi kubanga omuntu wabeera mu macupa amazzi baganywera mu kamwa nawe gaba gagenze mu misuwa. Pastor Juma Mulokole, ozze wano nga Diddy yakukolera ku luyimba ozze mu kiti ki? No, sizze nga Diddy gwe yakolera ennyimba nzize nga omuntu eyali awagira byakola kuba Biden we yakolera ennyimba nali sinatandika kuyimba ennyimba ezizayiti mukennyo naye nzize nga omuntu eyakwatibwako sitole ye. However musajja mulungi ennyimba ze zenzize mpuliriza yali akola bulungi era akola bulungi music olwo abayimbi be yakubirako ate basita neŋŋamba simanyi oba babajja dda wano baba bagenda kujja manyi nza okujja wantu nga lwo abakusookawo olwedde baba bajja Mukama batuweere nnyo omukisa mwebali kuba na mutima muyambi bambi naddala abo be yakolera ennyimba besitasobola kumenya naye wembaseerabidde basukka mu bataano bekkumi so we baba tebannaba kujja kya mugaso okujja ate olaba ffe baataakolera tuzze naye gwe yakolera oluyimba kati kiringa nze omuntu nga nze Mozaati wankolera ennyimba nti producer aba kitundutundu ku bulamu bwo kuba walukola bubi era terutunda niwabanga omusajja ngono nga yakola ennyimba olwaleero ezifudde abantu basita ne gavumenti nebalaba n'ensi nebalaba bonna olwaleero kitegeeza alina ettofaali lyayongedde ku music industry. Kati nze nza okumulaba ng'omuyimbi kuba ndi mu music industry ate nenza okumulaba nga munnayuganda. Buli munnayuganda alina okuba n'omutima omulungi nga gwagaliza banne okuwona. Mubuuzeeko taata oli otya? Ojja kutereera ya tofaayo bintu bijja kutereera emigo gyamu kuba gye gituwonya endwadde ate kyenjagala njagala ogguma olw'ensonga gwe kirungi kiwavaayo n'oyogera abantu bali eyo bangi balina obulwadde bwe bumu naye basirise bantu bangi n'abatulaba okuno ku TV n'abatulaba ku YouTube ne wala balina obulwadde bwe bumu lwakuba nti bo basirise busirisi so kati kyolina okukola nti ensi y'enkomerero y'obulamu wano ogenda kubona oveewo tuddeyo ne mu studio tukube endongo yaffe nnyimba ziddemu zitunde just tokiwa nnyo birowoozo osobola obiteeka ku kirala osobola okujjukira ennanga osobola okulabawo ng'omikisinga oluyimba wakati ekyo kyaliwo ate gweolina omukisa abalala balina kansa abalala balina pressure abalala balina sukaali abalala balina kookolo waliwo omulala nga emmotoka bi yafudde abalala bagudde mu nnyanja bannyulula mirambo naye gwe okyasa okyali mulamu twebaza Mukama olw'obulamu tujja kutereera ebayibuli egamba nti omuntu kyayatula nekyabeera yes njagala okuzzaamu amaanyi nze Pastor Juma Mulokole owa The Answer Foundation nange mbadde mu bivulu ennaku zino ate ndi muyimbi wa gospel era nkubiriza abayimbi bannange aba gospel guno gwe mulimu gwe tulina okukola si bayimbi bokka ba pastor indiga tuzinoonyeeko bannange si kubalinda mu church nti omuntu ajje ng'ali bulungi n'abalwadde kati sikola nga asoomooza n'ekibe kyakulabirako nti n'abalwadde tugende tubasabire ate kati mpulira Mukama akozesa nnyo abasumba ebyamagero twagalayo ekyamagero musumba ajje akikolere wano omulwadde ng'ono wajja n'omusabire ekyamagero nekibaawo kyongera n'okututumula obuweereza so
abasumba osobola okutagulula ku bigere n'ovaako mu kyaki katono n'ojja n'olaba ku bantu nga bano. Nkubiriza gavumenti omuntu bwati waba avuddeyo n'ayogera nagamba ne nafuna obulwadde bwa mukenenya, kitegeeza aba ayagala kuyamba. Sente zino ze tuyuwa note omuntu omu ne bamuwa miliyoni 5, emiliyoni biliyoni 10, biliyoni meka. Abantu nga bano be beetaaga okuwagira ne mbazaamu amaanyi. Kati omusajja ng'ono yeetaaga nga okusula walungi senga yafunyedde emmotoka se. Anyway, nze mumpe chance mbereko mu gavumenti n'ennaku nga 5 oba 3 ntandikirako ono mwennyini. Senga yafunyedde emmotoka, senga alina ku ma TV asomesa abavubuka, asomesa abakyala, asomesa abaami. Abantu babadde beetya nga balowooza siriimu tayogerekeka mu bantu. Kati ono avuddeyo. Please, ebitongole ebiri eyo, bitongole wali ebitongole ebiyambi, ebitongole abalina ssente ez'abazungu, guno gwe mulimu. Mujje munoonye omusajja ono bamuyita Didi, mumuyambe kugamba tulabe engeri gy'asobola okutuyambamu. Nze sirina nnyo kyensobola muwa, naye Peetero yagamba nti kyenina kyenkuwa. Ekisooka nze nina Saala, ndamusabirayo Saala n'akatundu akatonotono kensobodde obeera nako ngenda kubanga nkamuwa. Kale so producer Didi tukyakulinamu essuubi ly'amaanyi, njagala oddemu amaanyi, tetuze nga abasunzi naye tuze okuzaamu amaanyi. Kibi nnyo okubeera omulwadde nga teri muntu akulambula. Ddamu amaanyi ate okiwulire nti ogenda kuwona. Ekirala Katonda waffe Katonda akola ebyamagero. Tugenda kusaba essaala era nina essuubi 10 nti n'obwo obulwadde busobola okuggweeramu ddala Mukama n'akola ekyamagero mu linnya lya Yesu. Amiina. Naye nga nkwebaza weebali kuvaayo kwogera kuba nze saalize. N'abagenda okujja abalala tebaalize wano. Mukama akuwa omukisa olw'ekyo wakola era tukwagaliza okubeera obulungi mu linnya lya Mukama. Ayi Katonda wa Isaaka ne Yakobo gwe yatonda ensi n'eggulu okutali mpagi, eyatuwa obulamu n'omukka gwe tussa. Ndeeta muganda wange ono producer akoze ennyimba, alina kyagasse ku ggwanga, alina kyagasse ku music mu Uganda. Kakati ate yakola ekyobuzira. Abantu bali eyo naye tebasobola kuvaayo kwogera kubanga omuntu wayogera asevinga n'abalala. Ate ekyokubiri akola ng'ekyokulabirako eri abalala. Omusajja ono muwa omukisa olw'ekyo. Naye kyawandiikibwa mu Isaaya 5:3 nti emiggo egyakukubwa gye gituwonya endwadde. Mukama mu linnya lya Yesu, Bayibuli egandilongoosa omusaayi ogutalongookanga mu Yoweeri. Mukama mu linnya lya Yesu nongoosa omusaayi gw'omusajja gutereere kati in Jesus name. Mukama tuyita financial support, abantu basobola okumusupportinga okuva mu gavumenti, okuva mu bayimbi, okuva mu bagagga bali mu Kampala mu Uganda, eyo yonna gye bandaba mu jjinja. Abantu nga bano be bamu ku beetaaga support. Nsabira n'abalwadde bonna abali mu malwaliro, abapulesa, abasukaali, endwadde zonna okubawonya Mukama mu linnya lya Yesu. Ng'obawonya bonna nga n'ono mwali. Musabidde okuva n'olwaleero kenzize wano obulamu bwe butandike okukyuka. Kenzize wano abantu abalala bangi bagenda kujja. Kenzize wano agenda atandika okuwulira obulamu bupya era tuliddamu okumulaba nga musajja anyirira ayimiridde. Nze Pastor Juma Mulokole nze asabye, nsabe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amen. Njagala kuwaayoko obuyambi bwange butonotono ogulemuko ku katunda n'akamere osasule n'eddwaliro mpola mpola. Kuwaddeyo akantu ako namwe musobola okujja ne muyamba. Mubeera n'akasente mu bulamu yambako atalina. Mu kaseera kano omusajja ono yeetaaga sente z'eddwaliro bills. Mulaba tumusanze kuki ku macupa. Singa nina nnyo nange naalibadde nsasula buli kimu nensirina. Ne nange bwe bumu ku busente bwe nazze mu kivulu kye nakoze Kampala Fudido. Kati mulaba ekirala tekinnatuuka, ngenda Bugenzi Jjinja ku Lwamukaaga luno ku Jjinja City Gardens. Naye kano akatono nange kenfunyeewo kennina kenzigyeko ne muwa. Naye bwe ndifuna
era ndiyamba abalala basingako na wano netukkiriza Katonda nti entandikwa yange ensigo gye nsize egenda leeta abantu abalala bangi nnyo okubaako ate obuyambi bwe bamutuusaako. Mukama akuwe nnyo omukisa, nsanyuse n'okulaba kuba gwe mulundi gwange omusoose okusisinkana naawe. Mukama akuwe omukisa mu linnya lya Yesu, amen. Kansuubire wakkiriza Mukama waffe Yesu okulokoka. Walokoka omusajja wono yalokoka n'okulokoka. Nsuubira wano abalokole abangi okujja okunoonyako omusajja ono abagaba abalokole abasumba bannange abayimbi. Kati yiiti yonna agyagala ng'ate tokoze yiiti kyenti kugamba Mukama akuwa yiiti ng'amanyi ebibala ebigenda okgivaamu kuyamba balala n'ebirala. So mwanguweeko nammwe mujje n'abalala. Mukama bawe omukisa. Nze Pastor George. Ndowooza mulaba bannaye omusajja yeetaaga obuyambi. Ngenda kunoonya nateera nkola Ondabe. nziza nnyo buli kimu. Tofaayo. Tujja kusigala nga tutambula ffenna okulaba nga ebintu bitereera. Era nja kudda nkulabengako ate mbadde sirina ssimu yo, ngenda kufuna essimu yo. Naye nga twongera okukoowola bannaye abantu abali eyo gavumenti ono y'omu ku bannayuganda bawa omusolo era babadde baguwa naye nga essaawa zino mulwadde. Kakati mbadde nsaba baami buli alina omuyambi Mukama nga kuwadde ku ssente eyo. Omusajja wuuno mulwadde ate alina byakoze mu Uganda. Bayimbi bannange abali eyo ne bakoledde ku nnyimba bemmanyi nesibe simanyi mbadde nsabamu ababaddako kati Didi ku bayimbi be wakolerako waliwo abazze okulabako? Coco Finger ne Barnable Rap Be bakalabika. ne Makalos Remix Washington boba produce. Kaya amaziga ganisaawa kinene obulungi obuli ku mutima. Omusajja sigambadde nsuubira okujja. Si gwe obadde osuubira okujja? Nziza Katonda okuleeta. Osuubira bantu ki? Anasobola ne tusaaka akamuntu. Ono sinza butubi. Katonda kabikole. Kati Didi oyita mu mbeera ki ennaku zino okwebeezaawo, okulya, obujjanjabi, akasente? Kati mbadde sikola. Nosooka okuddamu amaliro gendandika okukola. Naye kati buli mbadde bukyali bungi. Waliwo abaddanyamu banabo abadde bakwatagana ne Coco Finger. Then ne Makalos abaddanjigirako ne of course financially nabo abadde struggling nga basobola gye basobola. So ndowooza n'okulwawo wano maybe because of finance. Usually oba nga wejjanjabamu bits and bits naba tomalayo. Kizibu si kyamaanyi nnyo naye nga kyamaanyi munda
amakerere geri kigali amapya I think gakoze bubi kati olubuto olina ulcers ne pressure ulcers obuyambi osinga kwetaga bwaki kati eddwaliro obadde wabbanja kati emisumba nyambyeko tendigenda kulinda wasaba buli ekira kyeneetaaga then buyambi bwa mmere naddagala kati then bwenamala otereera njagala kola awareness bwonamala otereera ogenda kukola ki genda kukola awareness wokugenda tambula kuva Kampala paka Entebbe nga ndaga osobola okulwana obulwadde ng'okutambula kuva Kampala paka Entebbe genda kikola awareness nga oyogera ntambula so kyenjagala okola then nkole n'ennyumba za AIDS kati ekirungi nsinkanye nono Musumba Juma yakwatagana naawe nze I will offer you my services free. Thank you. Balina bubaka ki bwowa abantu abalina obulwadde nga bwe wazuula nga bukulimu obwa kawuka ka siriimu bamugomu mu Katonda Musumba Juma Katonda yamuleese n'abamuleete Katonda yabaleese buli omu kati Katonda yamuleete sisina manyi kati ebiri ya Katonda bamugomu mu Katonda anja kuba Didi, where is your family? Mumbera ngeno. I don't have a well-to-do family. Family did well-to-do. Tewali bulungi. My brother, and you know brother wange naye alina stroke. Kati abatunulira nze. So, yeah. I'm struggling, you know. There is hope, but you can't really say that you don't know. But then, help. Then I wouldn't be struggling. Nobody said, "Well, no, call it." Kubanga 2 days ago, nagezezaako ogenda okola shooting a video, or a video manager and then shooting. So I think that also nenonkosa kati we nagezezaako okulya kyensobola okulya ebijumba n'ebyennyanja then nempisa bubi kati wano mudwaliro bagambye that was wrong senta kulya waliwo zitalina kuliira ddala ebyennyanja bagino bivaako so reaction y'amakerenda dayita mu mbeera kisoofa era gwe tusaidiye omuyita otya kuba gwe tusanze naye mu ddwaliro producer wange nze bamuta Banabo ndi artist ndi bonfire era nga mukulu oyo yankwasaganya kati nange mba nyina okubeerawo nga nimbeera bweki tuli mu ddwaliro ki tuli wano kusaidi Nabbakali batubanja ssente mmeka biri batuwanjira ddala ssente eziwera kujjana lwakubanti ina nga mitwalo nga kinaana leero tumuleese obuleezi nga tuna kontinuinga era kola ayita mu mbeera ki gye tutabeera engeri gye musulamu ekiro eyo ayita mu mbeera ki yes abadde life ye abadde alinamu ulcers nga zimusumbu era nakati ezimuleese wano olubuto olubadde lumuluma nga awulira omuliro mu lubuto alina amaanyi bulungi abasawo gye bamugamba alina kudda ku mmere ki abasawo bamuwadde advice ne bamuwa emmere gy'alina okulya bamunyonyodde mwiso obubi agireka kuba kati yabadde alidde ebinyeebwa n'ebyennyanja kati bimuyisiza bulungi gwawangaalira wano bigambo bya Didi bitono feesi meka ez'abayimbi ze waakalaba be yakoleddeko okusingira ddala nakalabako kokinga ajja n'amulabako kale ne ba producer abalaka Linux Washington Makarosi n'abalala producer bajja ne batumulabako ne bamukuba mu mbeera ng'eno famire ye eririddawa
era ffe famire yeffe kati ngaffe kuba kati sinza kugamba nti siri famire ye famire ye ne pasiteri omulabe yafuuse famire ye buli alina obuyambi aba afuuka famire ya Didi tujja kutunuulira nti tujja kutunuulira maama we taata baafa kati buli alina obuyambi kyasobola aba famire ya Didi watire wamu tumuyambe producer we. Twogere ku sayinizi ezimu kati zayitamu nga kuva we yalangirira n'eddagala epya mu bulamu biki ebibeerawo awo byolaba nti ng'okusesemasema bibaawo tutangazeemu embeera ebaawo? Kuba we yagira yatereeramu kuba ye nga yatuwa ne advice kati ngaffe abavubuka tu advice atuzaamu amaanyi kati ate okuva we yakola ekintu ekyo n'avaayo naffe kennyini tuliddamu essuubi nga tulaba kitegeera embeera tebadde mbi kubanga emirimu abadde agikola tugenda mu studio n'atukubira engoma nga ina energy atuwa ne advice era ezituzimba kati tulinawo okutu entebe gyagenda okukola nga tutambula bigere tugenda kusolooza abantu bonna ettaffaali abalina kye balina kubanga bingi byagenda okukola mu ngaffe n'ate yeetaaga financial support. Mu mbeera gy'alimu naddala ng'omaze okulangirira nti ndi mulwadde emikwano egisinga gikwesamba ku Didi kiri kitya? Ku Didi by the way emikwano ate gyeyongedde bwongezi kubanga n'abantu baali baabula nga tebakyamunoonya ku Didi ate bamunoonya. Emikwano gyeyongedde okujja gyali okuva we yalangirira negimulaga okwagala nammwe era tubasanyukidde okujja beera pato emikwano egyo gimulaze okwagala. Okay.